tuddayo mu kuwummulako era tukwebaza okuba ng'okyasazeewo Bukedde TV wano naddala pulogulaamu eno abanoonya. Kakati omukyalo ono gwe nkuleetedde gwali eyo olina omuntu wo muli ku famire awo mulaba TV naye nga mulina omuntu wammwe naddala akalubirizibwa mu mbeera z'okwogera. Olwaleero tukuleetedde omukyalo ono naye ali mu mbeera ezo naye ng'agamba nti mu birooto bye yeetaaga okuba n'omwagalwa ate afune omwana. Omwana kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Buli muntu yali yeetaaze okuba nga azadde ku mwana mu nsi muno. Omanyi omuntu oba tolina mwana toyinza gamba nti ojjudde. Katukulage mwana muwala ono ate ebimukwatako osanga byebyo byennyini bye weetaaga. Ali ku Bukedde TV ayagala okumanya kiki ekibaleese ku pulogulaamu abanoonya. Ekituleese ku pulogulaamu abanoonya badde ndeese mulamu wange ayagala musajja. Gwamanya go gwani obeera wa? Amanya gange nze Nakyanzima Dina Nzirabuyabi. Ate mulamu wo y'ani? Ye Naziwa Allen. Mu bufunze biki ebikwata ku Naziwa Allen? Naziwa ayagala musajja naye ekiseera kiyiseeko emabega yali tayagala naye kati ndowooza we yalaba ku TV ne bimuleetera okwagala nti alaba abajja banoonya ng'ate bo bafunye n'agamba naye tagenda kulaba b'ebbali ayagala naye agende ku TV afune omusajja oyo gwawulira gwakola ki gwayagala. Naziwa lwaki gwamwogerera muntu munnyonnyola ali ku Bukedde TV amanyi? Nze mpangadde naye ebbanga ddene ate nze ndi mulamu we naye era mpangadde naye ebbanga ddene nze manyi sign language ze zino ensome. Kati bali abe wakati wali ategeera sign language ze zino ensome. Ekizibu ky'okuba nga wa bubonero kyajja buzi kyajja mu kuzaalibwa kwe oba? Yazaalibwa bw'atyo ng'omuntu era ne balowooza waliwo engeri ne banoonyeza ne bagamba abasawo nti bw'atyo bwe yazaalibwa. Ng'olowooza lwaki Naziwa yeetaaga omusajja essaawa zino? Naziwa emyaka gy'egyo gamba ayagala musajja emyaka gye yali ayagala okufunirako gy'egyo. Kati Naziwa mugambe abuuze ku bantu abali ku Bukedde TV era atunnyonnyole kiki ekimuleese ku pulogulaamu abanoonya. Agambye ayagala musajja tazaalangako ye ate yasoma paka senior 3. Ayagala omusajja yasoma mpaka senior? Ye yasoma. Ye yasoma. Naye yayagala omusajja naye ye tazaalangako naye ayagala omwana. Kiki embeera y'obwomu agisanze ati etuwe mukalubiriza etya okutuuka okuba nga ayagala musajja? Ye bwe yamaze okusoma n'alaba nga mu society gy'ayitamu ng'omuntu obwomu buno bumusumbuwa n'agamba kanoonye omusajja asobole okuzaala kuba emyaka gikola ki yemugendako naye ng'okusoma okuba bwe yamala okusoma n'alaba nga talina kikola ki ettaka. Atunnyonnyola alina emyaka emeka era yasoma biki? Alina emyaka 2 yasoma enviiri yasoma paka senior 2 bwe yamala n'agenda koosi n'asomera ebyenviiri. Naziwa ensonga z'omukwano z'ayagala oyingiramu azitegeera? Agambye mbuno yemba ajja kuzitegeera. Omukwano yali agubaddemukko era yakubera mu bbanga ki? Agambye nti ye mu nsonga z'omukwano talina kyamanyi naye ye mu kusoma eri baabanga babisomako era amanyi wasobola okukwata ekintu ng'akiyingidde. Ekika ky'omusajja kyayagala yafaanana atyo?
Kikamu mulimu omukika ky'omusajja gw'ayagala afaanana atya atunnyonnyole. agambye ayagala omusajja nga mutonotono nga muwanvu nga mweruyeru ne bw'ataba mweru nnyo naye nti nno anaamufunira essimu ate nga naye yasoma kuba naye yasomako. Ate ensonga z'ebyenfuna tafaayo omusajja ne waba nga talinaamu. agambye ne waba avuga booda ne kasita aba ng'ayingiza ssente agambye ye omulimu gwonna kasita aba nga omusajja afuna ng'afuna ssente nga musajja mukozi. Omusajja waba ng'ayogera naye ng'amwesiimye ng'ategeera amusiimye ng'ategeera n'olulimi lwa sayinizi olwo lw'ayogera akirinamu obuzibu. agambye omusajja waba ng'ayogera ng'anaamuyisa bulungi ye talina buzibu kasita ng'amanyisa language ze. Ku ye abasajja baagala nnyo abakyala abalungi. Ye bwe yeetunuulira muli alabira ddala nga mukyala mulungi era ki ekisinga omukuba ku mubiri gwe nga ye. Mbu ye ali bw'ati. Kasimayi ye aba ali mulungi. ku ye ki ekisinga omukuba ku mubiri gwe. Mbu ye anyumirwa ng'ali awo asiriikiridde. Abasajja baagala abakyala abamanyi okukola emirimu gy'awaka. Emirimu gy'awaka ye ali atya. agambye byonna amanyi. Byonna amanyi. Tayagala kulima yakoowa okulima yasomerera nviiri tayagala. Mpawumba emikono minafu tasobola kulima. Emikono minafu tasobola bintu bya kukakaalukana. Ayagala muntu amuteekawo bizinensi ey'enviiri n'atandika okukola naye tayagala kulima. Omusajja gw'agenda okufuna agenda muzaalirayo abaana bameka bw'aba alowooza. Bana. Abaana bana bokka. Naye nga kigenda kyewa space nga kibako ebbanga. Lwaki abaana ayagala bana atidde embeera ya byanfuna oba awulira baasobola. Agambye ayagala omusajja amuzaalira abaana bana olw'ensonga mbu balina okusoma ate n'ekirala ssente mbu ziba ntono. Embeera y'ebyenfuna yakanayo kyali. Mbu kyekimwagaza mbu wanaaba abazadde bangi tebagenda kusoma. Ntakasa alina okufuna omusajja ow'ebirooto bye. Naye ayagala ddiini ki ggwanga ki tasosola mu ddiini. Mbu kasita aba ng'asaba nga musabi. Mbu ayagala babe nga bafaanaganya eddiini. Ng'eyiyo. Ayagala lokole. Tayagala musiraamu ayagala mulokole. Kiki kyategekedde omwami oyo? Omwami wajja agenda mumuwaaki. Agambye tetalina. Talina. Ate omukwano. Mbu omukwano gw'ayina. Omukwano ayina. Omukwano agwewulira. Ali wiringi okugenda ku musaayi singa omwami abazze okumukebera embeera y'ebyobulamu bye. Agambye basobola okugenda. Agambye
tayagala muntu ng'anywa omwenge n'akomawo ekiro n'amukonkona ate ye tawulira singa bafunye ayogera n'ekirala okumuwunyiriza omwenge takyagala kuba okuyiga gwaludde naye biki ebisinga okumunyiiza bimubuuza tayagala nnyo kale yaalaga ayagala nnyo okubeera nga yeeragira ng'omuntu kati bw'ojja n'omugamba nti kino okikoze bubi kimunyiza naye si ye muntu avaako ng'abalala nti oba akwate akambe oba akola eki era ye bw'anyiga atambula n'akuviira n'agenda nga mu buliri oba n'akola ebibi ekyokubiri ayagala nnyo okubeera nga afuna ekintu kyayagala oba mu bujjuvu n'atuula wali ng'alaba kiki ng'akyagala kyayagala kyekyo kyemulabamu nga ye naye si muntu mubi kubeera akuzizza abaana nkakasa nti ebikwata ku mwana muwala oyo obirabye n'obinnyonnyoka n'olaba nti ye mukyalo omutuufu akusaanidde okubeera mu maka kwata ennamba yo omukubireko omugambe nti ye nkwetaaga okubeera ewange bw'otyo obadde mulabi mulungi nnyo owabanoonya ku Bukedde TV zibeera ssaawa 5 ng'agataliiko nfufu gawedde ne tutuuka nze Mary Nambwayo nange Patrick Kibirango nkujjukiza nti programu yaffe eno ey'abanoonya tutambuliddwamu ne bannaffe aba Georgina Gardens Erubya tovaawo buli lwa mukaaga era nga 7 Stars Beauty World bebakwambaza omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu programu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.